Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzire okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate naawe ali emitala w'amayanja. Weebale kutugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya gano amalungi era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Nadde ntambula nenwa katambika omusumba Aloysius Bujingo Nyunzima ng'agamba ye kasita azuula omusumba nti musiyazi oba ali ebisiyaga aba takyalina nkolagana naye. Ye kasita azuula buzuuzi afuna bwino w'amala tono omusumba musiyazi enkolagana ye n'oyo omusumba bw'eba ekomye awo aba takyalina ddala nkolagana kubanga bw'aba asusse we yandikomye waliwo kye tuyita siini oba kye tuyita ne abomination ekibi ate abomination mu Luganda ekyomuzizo kitegeeza nti kubanga abomination kizitowamukko okusinga siini kubanga we twogera ku abomination tuba twogera ku kintu ekiviolatinga kye tuyita God's covenant character moral order oba nature. Okitegeeza nti olina wasa mukazi nawasa musajja you are violating God's nature. Kati yagambye omuntu afaanaganako bw'atyo teyeetaaga na kwesembereza aba takyali muntu aba avudde mu kategori eyo ng'afuuse kintuntu. Lwaki njogera bingi nnyo sooka omwewulireko omusumba Aloysius Bujingo Nyunzima okuva wali kuki Kananirand nga ye agambye abamukyawe akyogedde lwatu ng'omusezi agula essowaani nti olina eriibwako abantu kati ye kasita akuzuula temugenda kuba nango ebyo bye mugamba simanyi sonyiwa Katonda agamba okusonyiwa Katonda agamba tosyawa muganda wo ebyo simanyi ebyoleeta ebyo Yokaana ebbaluwa ekisooka bw'akyawa muganda we abamusi okwagala kwa Katonda aba tamanyi Katonda kuba okwagala Katonda tekubeera mu ye ebyo tobimubuulira ye takolaganira ddala na kigambo musiyazi. Muwulirize tweyongereyo. Nze nagaana okwekkiriranya ke nkuzuula nti oli ebisiyaga ng'oli pasita ojja kunkyawa kuba naye sikwagala siina kyenkwego omuntu akola ebibi Katonda bye yajja ne mu kategole y'ebibi ne bifuuka abomination. There is a difference between sin and abomination. Check the dictionary. Kati owulirayo abalala nga bagamba nga bekkiriranya ebyembwa. Wekkiriranya oyagala abantu bakusime naye omwoyo gwo ogutaddewa. Omwoyo gwo ogutaddewa. Mu buli kyogenda ofuna lowooza ku mwoyo gwo gukyali seefu oba ogutunzeemu ebindaazi. Mukama yeebazibwe ndowooza omusumba omuwulidde. Kakati nze sirina kyempole bayiba b'ensonga ze ntuufu lwakuba ekyokukyawa kyenyinza obutakolagana nakyo nyinza obutakikkiriza. Bayibuli egamba twagale yagala mulabe wo nga we weeyagala. Kale tugeze oyo afuuse mulabe wo kuba byakola tobyagala naye tolina mukyawa kutema nkolagana. Ffe Yesu we yatusangira twali babi nnyo. Teri asobola kuyimira n'agamba wadde musumba wadde otambuza emizimu otambuza abafu agamba nze Yesu yansanga ndi yaddeko yakusanga bubi nnyo nga wennyikidde ddala mu bitaba naye okwagala kwe yalina teyatunuulira kibi kiri. Naye singa naye yali atunuulira ebibi abamu tulina ziroole za bibi yali batasaala tusonyiwa ate nga n'essaawa zino tetunnatuukirira tukyakolera ddala ensobi tukyayonoona naye olw'ekisa olw'omukwano n'akola ki n'atusaasira
so musomayiza okuba alina obusungu bwe ku bisiyaga tabwagalira ddala, tayagalira ddala kisiyaga. Ate awo obwogezi waloga nti kale muyinza obutakkanya naye mu by'omwoyo, naye kolagana wala tukolagana n'abatali balokole, okitegedde. Omusamize abeera ku kyalo temumutemaatema nti wabula munoonya engeri watakyuka neyegoba yekka nga mwe temukutte wadde ejjinja okola ki okumukuba, okitegeera. Naye ebyandika byogera ki ku sin ne abomination, kubanga ebisiyaga bigwa mu kategole gye bayita abomination. Abomination nkigambe mu Luganda nti ekyomuzizo. Ebisiyaga bigwa mu kintu ekyomuzizo. Kakati we tuba tusomye engero 16 paka 19 ayogera ku ki? Eyogera ku abomination. N'ogenda ne mu ngero 12:22 ekyamateeka ekyokubiri 25:5 a woman shall not wear a man's garment, nor shall a man put on a woman's a cloak, for whoever does these things is an abomination to the Lord your God. Okitegedde? Kati saagadde tulondemu kimu, siwagira bisiyaga, naye w'otunuulira lisiti ye abomination mulimu ate ebintu bye twafuula ebya bulijjo, naye ng'ate Bayibuli ebikosidalinga kubeera bya muzizo. Omukazi okwambala ekyomusajja kya muzizo nnyo mu maaso ga Katonda, era takikkiriza. Ne ku butuuti bwaffe tebabeerako, babeerako nga bakuba omuziki. Kati ekyo twakiyiwamu amazzi, tetukirabanga kinene. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his diligent. Okulimba kya muzizo. Okitegedde? Okulimba kya muzizo. Ani atalimba? Nzokera kubakya ne bagamba naye mumpe ku ssente ngenda zimba ki? Yabazimbira ekkanisa ne sizimba. Mba sirimbye. Nankulaga ekirala. Ekyo tukisomye mu ngero 12:22 okulimba. Tusome ne mu Proverbs 6:19. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to him. Okitegedde? Bintu 6 Katonda byakyawa, 7 bo bya muzizo. Eriiso erikola ki? Olulimi olulimba, and hands that shed blood, engalo ezitta. Kitegeeza n'okutemula omuntu atalina musango nakyo kya muzizo. Wuliriza ekirala. A heart that deceives wicked plans. Omutima ogulina pulaani embi. Mu mutima gwo mulimu pulaani embi. Okitegeera? False witness. Okuwa ku muntu obujulizi naye ng'okimanyi bakuwadde kyojja mu miro olimba. Ekyo nakyo kya muzizo eri Katonda. Kakati waliwo kye mumanyi ekyomuzizo omusumba kyayogeddeko awo. Ekyo tugenda kisanga tugende mu ki? Tugende mu Baleevi, Leviticus essula ya 2:13 egamba etya? If a man lies with a male, if a man lies with a male, has a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death, their blood is upon them. Okitabye na kino nti omusajja kasita yeebaka n'omukazi, manya n'omusajja munne ng'omukazi nga we yali ebase n'omukazi, ekyo kya muzizo nnyo era oyo ateekeddwa kuttibwa
ate no omusaayi gwe gunaabanga kuki ku ye. Ekyamateeka ekyokubiri mbasomedde 22:5 abakyala okwambala eby'abaami. Okitegeera, tulinayo Daniel 11:31. Forces from him shall appear and profane the temple and fortress, and shall take away the regular burnt offering, and they shall set up the abomination that makes desolate. Ngero 17:15. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both like an abomination to the Lord. Nti oyawolereza omubi gundi yatwala sente z'abawejjere, kwadde example yatwala sente z'abalwadde ba siriimu, gwe n'omuweerereza n'ogamba oyo teyabba, era n'afuluma n'agenda. Ate ono atalina musango ate ye ne mumusiba. Ekyo kya muzizo eri Katonda. Ngero 28:9 egamba etya? If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Oyo alemererwa okuwuliriza etteeka lya Katonda oba ekigambo kya Katonda we kigamba n'atandika okukola ebibye, saala ye eba ya muzizo eri Katonda. Nkusomedde Engero 16:5 nayo jagisoma. Matayo 24:15. So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel standing in the... So ngezezaako okuwa example ya ebyomuzizo. Bingi ebimu twabiwawula kati byafuuka bya bulijjo mu bulamu bwaffe. Naye kati ekyo lwakuba nti kisoundinga bubi nnyo ekyebisiyaga, ekyo kyo twakigulumiza dda. Kyo kibi era kibi ddala, era nange nkivumirira, sikiwagira, sikikiririzaamu. Naye ate waliwo bye twawewula nabyo bya muzizo. Katonda naye agamba obwenzi si kya muzizo, adultery. Okitegeera? So tusabire abooluganda abali mu bikola ebifaanaganako webityo, mufo ky'obbakyawa nogamba tusobola kukolagana neggundi lwakuba musiyazi ekikolwa kibi nnyo. Naye ye omuntu omwoyo gwe tugwetaaga, jesi waliwo ekyamwambala. Kati we tugamba nti tumukyawire ddala tuleme kolagana naye, ajja sigala agambe kakati oba manyi waliwo tubaddeko mu kasano ka sina kyenfiirwa ekijja kijje n'otalaafiya noweewaayo nogamba Katonda leka n'okunsonyiwa tali nsonyiwa, noweenywera walagiwo n'okukola buli vuluguwo, kubanga nga obuliddwa akuzaamu essuubi, buli omu akukonda eminga. Okitegedde? Naye nze kyeŋŋamba, buli kikolwa kyonna kitukola nga si kirungi mu maaso ga Katonda tukitwalenga ng'ekyomuzizo, wadde waliwo biri bya categorizinga. Abakyala okwambala empale kya muzizo mu maaso ga Katonda, ne ku butuuti bwaffe kwebali. Ne kati kiri kye tulabanga ekinene. Nina kino kiri mu kategori yaki? Kubanga obeera odifilinze God's nature. Ebisiyaga biva mu defiling God's nature, holiness. N'omukazi okwambala ekyomusajja, you are defiling God's nature, God's holiness. Okitegedde? So tuleme kugradinga nti ate kino kibi nnyo oli kye yakola at least ko nze kaleko. Gundi yakwata ente, ekikolwa kye yakola kibi nnyo. At least ko nze eyayenda, at least ko nze yajjamu olubuto. Kati bwe tunaatandika ebyo, kati ebibi byaffe tugenda tandika obisiiga omuzigo.
tubyenyumirize namu ate mu kifo ky'okukaaba tugabe Mukama nayonoona Mukama Katonda nava mu ndagaano era olaba awo ekisheeshe kinyirira ne ŋŋamba ate kakati gwe namukadde nkwagaza ki neefunirayo ekisheeshe kati saagala kumanya Mukama kati nze ow'ekisheeshe kaleko naye ate oli ow'ebisagazi ow'ebisagazi ali bubi nnyo ebisagazi Mukama tabyagala yes tabyagala naye ate nawe ow'ekisheeshe Mukama takyagala kakati naawe ow'ekisheeshe bakukyawe waveeyo abagamba buli pasita yenna nga yalekawo mukazi we namba emu tetwagala kumanya oba nsonga ki n'owasa omukazi omulala tetugenda kuddamu kukolagana naawe kubanga Katonda takiwagira kati awo tugenda tuuka ekiseera nga teri akolagana na munno kubanga ffenna tujjudde obutali butuukirivu tukyali mu process ekaabira Mukama oyinza okuba nga nze ekindya ggwe wakiwangula Jamiru nga naawe okola ekyo gwe naawe okola ekyo naye nga naye naawe oyina ky'osobola okukola nange ne ŋŋamba ekyo sisobola kikola kati tolaba nti buli omu yeetaaga munne tolaba nti twetaaga okusabirigana twetaaga okwatuligana n'ebibi byaffe ffekka na ffekka tusabirigane tusobole okuwona nga Bayibuli weegamba story kije abasajja baali babiri kwaliko omuwooza kwaliko naani munsijukiza bonna ne bagenda okusaba yagamba nze Mukama nze olaba mpaayo nnyo biki onaga Mukama ndi mwonoonyi biki story ginsijukiza Mukama nno n'amuwulira kuba yategeera mu mutima gwe oli yali mu justifying himself. He was justifying himself. Katonda tayagalira ddala self justification. We are justified by the blood of Jesus. We tunaazibwako ebibi, then we are justified. N'omusaayi. Si bikolwa byo. So, nze pasa kyayogedde kituufu. Nze nange abasiyazi sibaagala. Saagalira ddala muntu musiyazi. Ate simukyawa kubanga omwoyo gwe gulina value mu bwakabaka bwa Katonda okusinga ekirala kyonna. Okuba nti olina you must find a best way okubanga omuntu oyo takomekeza ng'ate naawe akuyingiza. Kinga okubanga olina mukwano gwe alina addiction yonna nga toyagala muyamba olina okuba nga osaba omwoyo wa Mukama kulembere. Otherwise nfa gwe omu gy'ayinza okukomekeza ng'ate yakuinitiatinze mu kintu kye. Naye ebisaaga bibi tubivumirira bibi nnyo n'ebikolwa buli kintu kyonna ekitali mu kwagala kwa Katonda kibi n'okufuna Hagayo kibi n'okufuna omusajja omulala kibi n'olekawo omusajjawo kibi n'okulimba kibi n'okuwa obujulizi obufu kibi. Kale nti ffenna twekanga nga twetaaga kusaasirwa. Twetaaga kusaasirwa lwakuba nti level kwe tuli ya njawulo naye ate ekyo tekikuyinula nekikusigula n'ogamba naye ate oli ali bubi nnyo. Kubanga Yesu yagamba atya obubwa bumazeewo omuzabbibu obubwa obuto obuntu bwe tuyisaamu amaaso buno ate busobola okubeera dangerous kuba gwoba tobufaako n'okusinga oli alina ekinene kyaba tolinga nakyo. So buli omu yeetunuulire buli omu yeekube mu ttooki gw'oba oyimiridde Yesu yeebazibwe yimirira ne banno. Yagamba Peetero wonoomalanga okola ki okunywera nyweza neki ne banno. Gw'awulira nti anywedde ayimiridde weekuume oleme okugwa wabula ate yamba ne banno situlako banno
naye ate mu magezi nti tebakola ki, tebakuba kigu. So ke kakatambi pastor Rosias Bugingo tayagalira ddala kisiyaga baaba n'enjogero ogiraba akikuba left right center. Kale wamagamba ayi Yesu nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabo, nsaasira obutali butuukirivu bwange onaaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, njatula n'akamwa kange nti ndokose olunaku olwaleero. Mukama akuyambe, Mukama nnyambe sobola okuba nga tutambula olugendo luno tulumaleko ate mu kukkiriza ne mu mannya ag'Omwoyo Omutukuvu. Kaneetololemu ku katono wekoma bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako akawungeezi akalungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.